ensi y'okwala n'okuvuma yaggwako bw'oba osuubira nti ojja kuwaana alien skin oyitewo never waliwo abantu abakola ebimu okulumya munno wonsika nga watoyonoonye ng'oyambe na muyambe kati nze neewuunya abantu abadde bagamba alien tajja kubeera kakati gwe omukaka watandika dde otegerera Obuganda abantu bannaye mumanyidde abantu ne muyitawo gwe omunyala olw'okuba oyambala ekikoofiira n'oyasalawo otegerera Obuganda whom are you lwaki mwewadde eddembe lingi can you imagine oli mukwana gwange saagala kwesa mugaali ate nkwagala nnyo naye kinajjukira nti olubiri enkuuka ebeera ya Ssaabasajja Kabaka y'abantu be oli ye Mulwana Patrick omala Ronald Mayinja bamwise Bebe Kulu Sali ye big size bamwise Moses Sali bonna baana Baganda ba Buganda kati gwe omunyala ovudde eri weewadde eddembe otandise okubolooga olaba mwana wagenda okusaza ekivulugwe mukola ebintu ne mwerabira nti mwefiiriza olaba mwana wagenda okusaza ekivulu gwe mukama akuyamba buyambi nga alien skin bamuguzeeguze dda Katonda akujjukidde nti alien skin bamubukinza naggwawo alien skin alina show ziwera ne 12 ku Saturday fast gwerijjako abadde agenda kukuba ekivulugwa amatako gakubugume mulekerawo okukola ebintu okulumya abantu mulekerawo okukola ekintu ngolowooza nti olumya omuntu bannange ensi y'okuvuma twagivaamu dda ensi y'okuwala yaggwawo dda mwatidde mikwano networking mugisse musse social capital ensi oligibeeramu naani ogenda kubeerawo otya bannange muleke kulowooza nga baana bato ensi y'okuvuma yavaawo nalaba omuwala ono mwana ono yandibadde mulungi nnyo mukazi sina muwala lwakuba mumpi oba yakona bakonya baya baki ono muwala yali ayomba era yali alumbaza abatoto omuwala oyo mulungi era azanya bulungi by the way tumu appreciating tumusimeko naye okuvuma abantu kugenda kutakaliyayo n'okumanyira si buli kintu akijja nti ogenda kukyogera kana abogole embwa yange badde ki embwa badde ki wanda wa song yoga tawedem mujiwele ko boom gwasalife mujiwele ko boom no mana ngempuli akaba mpulite anenge dekele jiwele ko boom angene njilete biwedem ngabigwa mutagana mu supermarket oli misiru mugere mu supermarket mwana mutwali mu supermarket ngamba biki nawo ebezo babingamba loko boom yaga Red Bull loko boom ogana muju Red Bull it's okay muju Red Bull ate mu fridge mwali na yawedem mumulyanga busa inte mundie bano bale nange munange ne munandiramu munyanga busa Red Bull awede mu fridge mwali we musumulwe mujuwe mujuwe bukabe nga busatu vakubana bana kwati bagena kunyiga zinakubona balunda buno bwa mu kyalo buno bwakonziba bulinga ensiringanyi buno bwe weto olukira ne rwada ne takasana kubogola takati atani akoleza benzi yange zikiza motoka gwe nawe wamu mwine motoka yiba na abana kubavawa enkube tonya osisa bilwamu vamu zikiza benzi gwe gwe todamo ko muri mu benzi yange to kidamo uri endala vuga zonna jipu yiri vuga togoleza benzi nyimwe bavumu abao kujja tweka hali yerwawo kutambula kiwa evugwako omuliro mbwali yerwawo kutambula kivugwe gizigugwe kuzona tezitambula banza junior hansanze no mukinuwa ne mutunulira awuza mama junior happy birthday unakubade wala lero nkwagala nnyo mwana wange naye munange siringa bondowooza abantu mutulaba makubo anyway bade ndi kukiyo ona ntabudde embwa yange mujiwade njirated toda muko kukabya mbwa kubogoza mbwa yange temungende kuli obwa wange bade yagala enkoke weddewo nedda sebo enkoko gitulese gibalese mu fiida dijata dem yonna bajijifumba ne mulya bajuwe KFC bajijifumba mulya na munatera okundya bana bagenda kule bandiremu lojwe de Red Bull byonna binywedde kakati mbagambe kigambo kimu mukole ebintu okulumya abantu n'owonsanga omuntu oyambye muyambe
abanaku temujja kuba bulungi temunyiga mukakane mbalaba kuno mutanditsoku mweswanta mwere munonye kukuwaza banga semane mane nabye baba wadde omwenge bagudde ku musama yavude Iraka mu Iraka nabagulire emyenge gibaddawo myenge sigimanyi manya simanyi ku songoro chonga simanyi ku tsungu ndabye gundi ono wa matama mukwano gwangani Jenkins abugu yadde bwata tunango mu buya nengamba guno agwanyweredde bamutadde chipa maso ngatana jasobola kusimulako naye mujja kugwomo kumusama nga musama baba bikule butu temulanga mukubenseke muchakuba kuba abantu enseke mujja kukuba omuntu oluseke mmalo gunya bagambe nti otyo bule mufungule nyuma bakulye butu owulienga akapa makega sebwe kati nga kali nga jinje fumfogo nga bakalidde muve ku mulekerawo kuba enseke kasuku va ku luseke kasuku ojja kuba omuntu oluseke alukube manyuma nze nkubulira muganda wange mununa nseke omusajja ajja kuteeka oluseke mu ttako lyetugeriti sigwa atambula abigula yenna atambula ajagira ati oba kabina akajja kujja jawe atambula mama yamba kasuku obigula ki obigula ki nga abasajja bagula butu bali mu Kampala muno obasanga bali kulaza kiri Uganda mama nyabo omwana ganti no sexy no condom no sexy no condom no kombya abasajja bagula butu ebo babivako tebacheregana bakazi akusabirizo muwa batomuwa ngagenda mu butu Dara kisajja kinne wani kiyika kasuko ebyo bigula lekerawo bigulira abantu obigula we no tambolo jagira sebo olumya kitambula kitinge mbato obigula ki hani gwo bigulira kasuko bajja kukugula butu bajja kuboluseke mu butu zokuba banno nabe Jenkins natu nango mutamazewo nga abuya dati oba banywedde kikaaki oba namukwakula oba banywedde gambalagala oba banywedde ani oba banywedde omwenge naye muja embwe badeki ndida go tawanye mbwa yange eyaga yogurt bachiwe yogurt awedde wa mangwago mbaga nedda mu mbudde nga nyedde yogurt mujiwale ko boom oba red bull tachasoba nakisumbu eyaga mayonnaise tebatadeko mayonnaise gano jitereka mayonnaise gasanifikana nawo jitereka mayonnaise teri ankoko nkalu tejja kujirya ajogera ngikebe biryawo teka kateko bigula anjongereleke nzokula biryago ndabirire embwa mukyalina amakulu mmwe kanjitekeke ekirye kyonna kiggwemu kigwemu gene mu supermarket ate tariwo genda mu supermarket oyole ebikebe dadde anasasula banamubala supermarket yajjajjawo genda embwa wa mayonnaise tontama bana bajiwadde enkoko enkalu bade simanyi lwaki eyumba ezize buli kimu tesobola kulya nkoko nkalu yesirise ate embwa eri sponsored by the way embwa yange eri sponsored by Blues from California big spender ateka musende buli ku mwezi amataga mwezi enkoko ya mwezi kati wojirabye ennaku nje mugamba sente bazibawa embwa eri sponsored nange mbisasula naye eryanyo aliwe yagaye mwembwa bagitwale ewa estate kole baga memwanyi twale wa estate kole makeup ngenda jitwala ku birthday yayo birthday yembwa etuse ngenda jitwala ku birthday yayo bagikole makeup tofayo bagitereze mbyoya baji dogumani yaza nagisala enjala nenja nagisenya nja jitwala bagikole bagitekeko egundi bagitekeko obwoya buno bw'abakazi bobeteka kuno abakazi bukati abanaku bagenda kunyiga bano onyo bulungi ne batekako ebyoya kuno batekako ebyoya ate yebyaye bigigina la kati embwa yange biina bagenda sanirira bisanirira kano ngante yo tensingira bana abantu abamu okuba n'abantu abamu mba n'embwa tegenda kungeya tegenda kundalasa tegenda kunjogerako egenda kunnumirirwa yerira nkoko na mayonnaise nenywa yogurt n'esirika ndidawo nekuma babbi naye mwe betama nabo mwe gabbi mwe mutugeya kyoyinga nakyo mu banka kyekikubira abalala nakowe miwulenge okubale kafaizo mba n'embwa nakowa kafaizo nakatwala mu state house nekanjogerera ebigambo nekagenda ku state controller okuba n'aka kawulenge mba n'embwa yange kati mukagambe bagenda kakasalira mukagambe okuba ne faizo mba n'embwa yange tegenda kungeya
Nina gwe kafa hizo. Oluba. Lukulingo olwente nkadde. Mbamu nembwa yange. Lulingo olwangali. Kalinkaino olwalo kalingo olwampa abaana. Lulinga amabina ga kasuku. Agayika. Nabuko wanze nakowa. Wano nakana ka wano nakana kasuku amabina ganabanza sana. Atambula galebera gati. Galinga gambalasi. Kuborusake mukabina muleka bigule. Kasuku genda wa Esther School of Beauty. Bali kumabirizi complex. Bakusala akabina. Omusajja tayika ngagwe Kasuku. Genda wa Esther. Obigula kinga nafa akabina kafeka kaluba. Gwe sebo sezewo yike. Genda wa Esther School of Beauty bali kumabirizi complex. Bakusala akabina ako kafunesha. Seba ina ne ipusa yika ati. Nengamba kituli ku kikiro. Nengamba gamba mbadde ko mukazi yavuma Zahara. Omwana omulungi. First of all, I'm appreciating why. Olunaku lokale yayogera nti agenda ku Africana. Is it yali ku Africana? Lokaloka kibera kimufulo muwanguzi. Omuntu okwekkiriza mu kintu kikulu. Okubeera strong kintu kikulu nnyo. Okuba ne akatabo kano success and failure best news and kawogera ku belief. Omuntu okwekkiririzaamu. Onokwemanya okwewa class. Kintu kirungi nnyo. Na ye problem yo mukazi gwe weri. Kwe kubanga okakanya bakazi banno. Kwe kubanga okakanya bana Uganda no batulako. Mukola obuulire obwo kisuu kye bala honorable secretary yabayise mwenna. Atenga yakava mu kivu kyo nakuwa ne sente. Na wale wosi wa unaite yabakugamba. Wamanje yakome uno mubuze bibuze biri no sense. Notunuza mu musajja omukulu yayimbire gwanga. Manje tana kyatakola. Mwana manje basoka mu struggle by the way. Respect that guy. Manja yimba ani agule nsikwato kibula simanyiza Africa simanyiza ani ngate munaba nakulowooza ko wadde kusimbula kitegeeza asimbula dda respect banange mu respecting ku bantu n'otunuza mu musajja kama n'omubuuza kibuuzo ngo bogus ekimukuba nga ne wachebalama ne bwakiddamu ne watakidda nga kimukuba still. That's why abantu bakola bana mawulire abantu bakyagala ba YouTuber nze wano ba YouTuber banegayira buli lunaku bobo kanabuza buza gundi ani waliwo ne yangamba ajati kasta ajati ampa content gundi asiba baita mu bantu mukawaluka gakati yatumye mwanyinaze bawa kurusumu akram namugaze simu inako buzibu naisagala muntu kunafena kunzolera nze nali mu content nze nali mulisa nze nali nkolachi ate tonintuka ate nange bino nsobola byeko ya kupeji yange naye akantu akalona nnyo kankakuwe ku page yo kabenga kagattako ne bakakwetera sukali kira sukali it's okay mba kugaseko mukanda wange but okunafuya atenga mama takuliranga entalo feze mutamanyi omwana teka YouTube channel nakubuza kibuza nagamba ku bagundi nakusati kibuza nakikuwa omuntu okubala matoto kyebalanga kigenda kuba omuntu omunasigala nga akunyigide ebyo benakowa ekyala kuyisima yafana laba ba YouTuber chenjogera nchina kwa bukakafune bwino tukwanga tebali avao kuchegana mwasaba aji amisi gundu sente zigenda kuzika isima chobana guno guliko isima mwamuzika nekano kangumba gumba gano nyumbe zo mubaawo kaduse natekaddanga wani watata wa isima munajukira waliwo mwala bamwitango basalani basala kezo bayoyo gwenyogedde yakolanga na isima omuntu mu isima yava muloza antu amekabe yakosa abali bamuli yako fa abantu abogera mu Uganda tuli batono kati za sauti TV esasula sababu kuma kona ti wange nganjagala jakusa basala kikibanda ba David Mugazi David Musime nyingine akasita bukenya banda bakusoloti kubanga abanondoola byogera babyagala mbaspelinga mbasanyu sambajja ko stress bajja kunda babajjaki banda baba namugana dia Winifred nakale banda bana kasango million nakagalo banda babajja kunda ba nawe mbasaza wonku content you just respect me kanti kana yoke nkwagalako weyazika kawuno no gamba mbojiguze nenkulaga nenjituma abana mu kifanga sevuda atenga maka mupya kinana mwezi nga sevuda na wentudde ara nendagira UR ente imoto kanyange efulumirawo ndoza wanti nefulumirawo mu manya gange nga nenambe jina awe nali ntudde bukenya media janga yaguze kawundo nze biba bingamba
eyo kati nze wakyabingambe ebyo nze babingezesa ffe tubaleka mu bulesi tubaleka bulesi netwekakanya netubeeraawo mulekeraawo okukakanya bannayuganda ne bakazi bannammwe mukazi gwe wayogera ekintu ekiki teri kusonyiira tetuganye ffena tubeera tuwagala naye waliwo wookoma mu kwagala omukazi gwe bwavuma Shiba without no what and what nokakanya muno Shiba okukola obukozi brand ya pad nagamba nti Oliki pads. You respect that lady. Mwa credit at least. Ba mekana sobola una kuyimiza company ya butunda. Juice. Ba mekana sobola kuyimiza company ya nsenene nswa mpafu mayirungi. Ngaso agasoboza mitwala abiri. But omwana akoze pads Oliki pads awadde bana bannemirimu. No tuko kuzikuba ziriyo meka company kati aliwo bichi bla bla ebe nabyali bijiralwa mu bato. First of all mwabukira temutamanya bato yabo yenyini batesa kontese bo bakole sente twali mutundwe waje no sale musale ne batesa bakole era bo bako muyingira muntu alesitaza za monezi balekera damages kato ina abantu abakucha olwa Shiba nga bali bakuagala bakuvaako olokuma Shiba kwa muvuma nnyo. No tuko kumuvuma company yetu pad ziwe sabike pad jamu yambadde mmeka ogenda kutonya nsimanyo ojja kutirika emisayi. Is it true? Oli muwagizi sure tetuganye fena tuwagira. So oli muzanyi mulungi first of all but respect the regents. Wavana no manyina Kibuuka. Who are you? Do you know the guy called Kibuuka? Do you know? Omanyi bata John Segawa. Nza wasajja siba nokubabuuza sisobola kubabuuza nga nyimiridde. Nkwana Senkubuge. Nanze soa kubuza Senkubuge nga nyimiridde. Do you know why? Aba basajja ba regents batuleze mu bulungi ne mu bubi. Waliwo abantu nga temalina na kuzanya mizanyo wadde okubeera ku mu industry. Mutu mulanga obutwa. Mutu mulanga obugalamatu. Mutu mulanga ebizibiti. Nga bakuba party y'ababito ojja kunyuma. Nga ne bakunyikola bate ne bakufumba fumba tojja kujyayo. Ne bambi basembezanga buli muntu. Fe twagendanga ku Pride Theatre on Kibuuka aliwo ne Senkubuge oyo. Nga tugendawo nga tetuna kyakulya tutumanje tuvudde tetuna tudanga tudanga transport. Bajjo ni Segaba twagendanga ku Party Valley Theatre nga ne Maria Mundagire. Era nze mba respectinga. Sibogerako. Sibabuuza nga nyimiridde, sibamanyiira. Kubanga toli batuuka. Tulowooza nti ogenda ku Afirika nambu wabatuuse. Mwe wadde wano nga jjaya kasimu ng'alaga nti w'amaanyi. Nalaze embuga ebintu byayogera byonna ne mbalagana bana balaba atuma. Naye wano era akyavuma abantu alaga nti ki wa kitalo. Kyokka siba yegayirira. Nina n'amalabazi ga yekanyini nga kaadi yange bagiwa Katikkiro. Nankubira nga simanyi namumanya. Nampita ku Seraton. Nengenda ku Seraton. Oyo omuvubuka abaho yasobola babulira. Kubona ne Frank abaho. Namuyita ne mugaba jango omwami ampisa ye Katikkiro. Jango le Katikkiro wa Busoga. Omwami nampa sente, nampa yo sente. Nga musanyufu nnyo nanga webale kutwagala webale kwagala Busoga. Webale. Kubanga zina kali akantu tetwenda kutumanirira ako. Kati bine biwenge ne birowooza mbu ngenda kumiko. Bagameko mwene mikoje munda bakonze malagazunga. Zamala banzunga. Omanyi kadi zange nkulakeko kadi ziri motoka zange ku motoka zange zanje motoka zange nyingi. Ntambula muzenjaga. Omanyi kadi zimpite olunako. Era guno maka naye mbaga asewanyana. Onale basewanyana naye mbaga ya mtabani wa mbuga. Rama. Sisi malagazunga. Ana mikoje gisinga Siria. Mwe maji genzeko. Simalagalia. Yana ide wansereko ne wacha bazinga na lenza simalagalia nalia. Tingeze ku mikolo ntule ndiye mwe mene ntute. Na bisale bisinga nsimba tebanalia. Kuba nsachita yange ngamba time embulira echokola. Yanjija mu kifu. Kati gwala waza mbuno tugenda ku mikolo genda ku mikolo kuba wanda be wansereko. Mumanyi furufiga nensereko uzi nsereko and furufiga. Yagolo za wachi gote bakwise. Ekyokubiri mwava ne muyombere enkofiira mbona yambadde enkofiira. Do you know the meaning of a royal wedding? Do you know that what? Abaina YouTube channel mugende ku Google. Abaina Facebook genda ku Googlinge ekigamo kibata royal wedding. Ojja kulaba Prince Charles
Priest Diana bani enkofira ze bayambalanga sibwa buno kake nayambadde wa honorable Nsereko obwabu tubugula wali mitwalo 235 Royal wedding ebera nkofira nga yanja royal wedding babala nkofira that's why mwagam mwali mwewunya lwaki na trendinga nali wanja wulo nakuba abantu bangi ne mumwe n'abansinge bitibwa bwansonga ki manche baita royal wedding ye nkofira najigula wa Red Charlotte mwana mumanyi wa Red Charlotte omuntu amanyi bei ya Red Charlotte n'ebintu byatunda gendawo nagula wa nkofira ne necklace wa Red Charlotte kati mwabana ko ne nagamba Red Charlotte toja kutegeera ali luddawa atundira luddawa abamanyi kyenjogedde bakimanyi nagana sene ngata zimana kumala minagana ne mitwalo nkaga nibagana okujimba nenkomawe kana ntuma Sharifu ku boda ngajja atukutte awo nenkofira eyo kati Vumye enkofira tojimanyi n'ogenda opangisa engoye ewa Nalongo bridals postinga mama uno funa likes that's great abantu amutoshana kupostinga mwana uno funayo comment 10 ona no mutekayo wazalo mwana alinga kizibiti naye furu figa goli ko postinga bonna kuno funa naye no mwefuya no mfule ekizibu na kudduka na agenda era mwali muvuma abantu ni kusasa so mugere mumwagire waliwo ka mwana gole okangano je wavawa oli wa planet chi bamaze kwabuza ko nensenene zigwa teka yo mwana mulago simanyi bamaze kukwebuza ko nensenene ziyoka zijja zabade ziganyi kunsinga kuli kechimenke zagaye kuliko president ku planet kuli kechimenke tetwina je tulaga singa temwamwe etondera temwandikombe ku lusenene nolu kubanga president wa bimenke ali kunsi ata zijja zino nechi baga insene zade ziga zagaye planet tujigenda ko president jali atafa tulagawa mwekera okunyiza abantu insene zabareza chance wa alien skin tonyiza nge chimenke tokwatanga mu Waya chimenke tokwata mu kabine kaka chimenke kajja kukunyampa futyaga ensene zade zedimi naye abakaza bembuto Wayayana abachi Wayayana nembaga mwetondere chimenke Bajjo mulyambizi yabireta afutalinga generator ye yabireta yakwata mu kabine ka chimenke nawe kawunye ensene zigamba nidda no way tetu eyo planet twata kuliko mukuru jali kati industry wakwata mukabina kechimenke munali awa nalabyo mukolo gwa honorable Nsereko yakutabana bakwefana Bajjo Dubai ngate kuli buno bu YouTube abano busigo buchayi sibaindi muna mawule nkola ka TV wade nogwo yabugamba wacha wewe ufuire dumu toka tokirizibwa bamusebebe kulungu batokiriza big size chiwatule mama nyabo mugenda kutuwulira mugenda tukola kimwe ate kati munakola ki bebe cool big size tokirizibwa tondeke chiwatule omwavu wa kufa kola sento birakabireke kola sento silike abasema mwe bali kujja mbakulisa ne magana mwe bali komawo ne mweta sente ne musiga munsi yamwe ne mbera ba investors nyongera bajikizanti hotel riem haji aruna mbiru H&M restaurant oyagala kula mmere nungi oyagala kula madasi sana obagenda ku papaza ina parking enungi ina wantu walungi wayonjo oyagala kola birthday party oyina mukolo mulungi genda ku papaza wali owamisa kisema kula oyina madadi sana atene aja na mbiru yabateledewo I know wali wa muzikita oyagala okusala osolo kujja nosokana osala wali wa muzikiti atera yataddeyo ne what tukolera parties surprise whatever what and what yataddeyo manja na bakolera kantu kali madadi sana nolwecho mwabaka komawo namwe ayagala tuli mu December abantu bakola senza bali mukumuna mali mukoyagala genda ku H&M restaurant wali ematch opposite ne Club Vox parking weri nungi nyo hauna kolagana bulungi n'abantu wajulanga bateka ko wali ku supermarket empya ezili awo nyongera kujikisagwe muganda wange ayagala okola skin oyagala kola lususu oyagala sigala mudduga basigalenga mudduga vunamo sigalenga mweru nengola bika bulungi abaana bawumudde baganda bangabana maze bibuzo sina 6 na sina 4 bamaze bibuzo nababana ba P7 gwe muzadde munange kiro kigenda eri gwe njagala owuliriza bulungi nawe ina sister wa ina brother ba mine abaina sister and brother temuleka bana kutaya yanga nsenene abasajja bali sharp bagena fumita bana mwana mukabe na amaziga abasajja bali steady bantu achaliko na nsonyi no mwana gwala banga na ya muzala yetagana kumugamba nti I love you no ate nabatu bachagamba I love you so ate bana bali sharp baina masimu so lwacho nkugambe kigambo kimugwe muganda wange kwato omwana omutwale ku Esther School of Beauty
Esther School of Beauty basanga kuma Mabirizi brother Mabirizi complex level ya musanvu Esther School of Beauty baba ja kubanga umwana wa mwenye nzokora makeup nange gola wano ndi mukuyiga ndobozora balero nyumungu sema ndi mukuyiga kubanga ebyo kuyiga tebigwayo osoma kyo sobola noberanga makeup osobola mwekola ko omwangu yangu ogenda kumukolo duka ogenda rudawa bakola ku bagole bakola ku metrons bakola ku bantu baninyo ate basomesa bamala okusomesa ne bakutikele makwa certificate bakusomesa ne bakuwa no mulimu kino kigaba mugana wange kati goina sister wo ate makeup ya foka business eyaman chovola kati babisomesa nabitikano bitikira mu abana bafuna degree and ne bafuna certificates so no genda ku Esther School of Beauty ate mukazi mukyala mulungi ayogera bulungi bambi yeisa bulungi nabakozi be balungi nyonyonyo banja unonyo genda ku Esther School of Beauty oyine enkovu oyine ensundo oyina kakulu asomba oyina namusuna oyine biguna skin ekusiwa abantu banji balina tuine ngozo tamalanga kala tutuna kuzambala by the way chinto kya muntu bachimanyi nana yako ku doctor na from my specialist doctor wafe omwami wange na doctor na ate tuina ne doctor ali specialist ngaye wansusu wa skin wali wengozo tutaina kuambala wali nekese tutaina kuambala wali wemperazo tutaina kuambala ngabo jambala we know you wanobanga ku video tisipi wenna so genda ku Esther School of Beauty Esther School of Beauty abe asangi ku Mabirizi complex Mabirizi brother level ya musanvu osobola kuba ku simu 0703 17 21 24 njidamu 0703 17 21 24 oba 0757 gwe muganda wange kino kiyamba gwe omwana wumudde wasina 6P7 mwana munenzo bamuwala mutwale sente nteno nyonyonyo abatalina wa kusula babawe ebisulo abalisa abamwe mmalo kuyiga ate nabawe emirimu tonoonya mirimu nga Esther School of Beauty weri omwana osobola kuba ku 0757 79 9725 njagala njidemu 0757 79 9725 bamise Esther School of Beauty also ID ku Mabirizi complex wa Mabirizi brother level ya musanvu oyigokola makeup oyigo styling enviri z'abagole enviri ze nyini okola enviri video butabo abachala abaliko okola tint chata ku mukatava matayu kategola enviri za fefeta ziyika wansonga tukolera mbantu ngabo ne wali omuntu akola tint nokola uti mutende gukunku mukanga gulimo obuwunga abayine bigune bisente oyina situka oyina mugaba akulemeddeko kakulu asomba na buwere na musuna byonna enkovu akujjako enkovu mu kifo akujjako ensundo awo nga tonavaawo nga tomatadaba nakola muri aseda akujjako ensundo ziruma abantu ate abantu mulimu abantu ngofuna bufunyiru buto skin ekufukira problem abana ozala nokyuka so nga mmanyi nti tukula kakulu asomba embiri gikyuka nocho genda ku Esther School of Beauty ali ku Mabirizi brother wa Mabirizi complex asolo kuba ku 0703 17 21 24 abade bambuza mwenna abantu bangi bambuza jo makeup wange nga bambuza bichi bla 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 bamwise Esther School of Beauty genda yo Mabirizi complex ko wasangibwa omwero sigala mweru no mudugavu sigala nga muri mudugavu abamu mwe sabuni gwe munaba gwe mutamanyi nyongero kujikisa gwe muganda wanga yagala itaka mwakome mwe nasendeza mwe bagenda temubuzabuzibwa genda mu Bugweriyo Estate Bugweriyo Estate basangiwa najja nangu opposite club ya Nyondo office eriemu tebakola branch lwa kwagala butabuzabuza bana Uganda tebabuzabuza bantu that's why office eriaji tebagala gamana te branch nti otusanga neda bayine taka ku buli luguudo oyagala ku Masaka Road ku Oyima Road mu kibuga wakati machinde masajja gangu busabala kibiri nakawuka luddawa oyagala ku Gayaza Road oba Jinja Road oyagala ku Masaka Road ludda oyagala Mpigi wabujuko genda mu Bugweriyo Estate bayina poto kuva ku million yaji bakweta kere ndagano nede chapa boba nyini bagobera ku chapa tabakuuza kulekaawo bagobera ku chapa paka lochikwata mu ngalo boti bakwata kibanja mpola besigika gena mu Bugweriyo Estate ngena kwanga nkusomera namba ya Bugweriyo Estate awo nji kuterewo oberenga osobola okubala bakanji kebere gwano nsobola okujifuna oberenga owefunire ettaka liba ku million emu paka ku million meka paka ku million 10 20 5 15 mukaga binya osobola ogena nogula mu estate nogamba njagala ngulira abana bange buli mwana beri 8 babere ba neighbors ne beri 8 awo abana bono gama no mugudde wano masale mwana wano noyongera wano nyongera wano nogweta ka million 3 wa million mukaga 2 2
Obana ne baberanga bina ne bakuwa ekyapa kyekimu nga omwana yekutulako yekka obuta nga omulaba abana abantu abayombe ettaka nga bakoze osobola kuba ku 0705 035267 bye Sebugwe Rio Estate Mbadam 0705 035267 bye Sebugwe Rio Estate genda yo guletaka obere my dad sana nyongero kizaga mugana nga yagala ogende bwe rokola genda ku Free Zone International basangibwa wali kunyana ma road tuka wali wa ezada ku roundabout kwata kuchida Enyanama Road baba ise Free Zone International oyinza okubeera yongo inayo mukwanogo oba mukyala we yagenda ngate oyagala okwepicha osogama anze mukyala ngimaganyusaga muleko bomwami wange batwala kapo mu nyumbeji omwami nabera ngakola delivery ngato mukyala okola emirimu jawaka so nolwekyo mugana nge geno ononyo mu Zivula today mukole banange fe mutulaba tuyina emikwano tuliyadde naye mutulaba nkera ku Salt TV Monday to Friday muloza lwaki more money, more problems. Mulekera tewali akulima nti waliwo ogogeno okusabiriza omusabo mwaka gono ogujja babalimba tetulina betusaba tukola bukozi tuli very hard working mukama natugatirako n'okwekwasa Katonda abalala mbagambe kigambo kimulokoke mu dedi Katonda omusiraamu nyikira nnyo musala Allah ajja kwanukula wekwase Katonda tali kisinga Katonda Katonda talina kintu kimulema omukatuliki kweko mudali gukombe nze nimulokole nzikiza mu Katonda abasiramu mukiza mukiriza Nabi Muhammad ajabanu kula teri kirema Katonda tali mu kimusinga Bible egamba nti mumunonye nga kyasobola okulabika ne Quran ekyogera nolwekyo nonya Allah omwegayirire saba Katonda kwanukule abanyikivu mu kusabira be babafuna empeera teri kintu kyabwerere kyovala n'okusaba Katonda tumwegayirira nokola omulimu notekako Katonda nokola omulimu nowegayirira Allah nakublessinga nolwekyo mwekwase Katonda abanjagala mbera ku Salt TV Monday to Friday mbera ko nomukulu James Search Senkubuge mukama wange ati muntu mulungi tukwatagana tumanyi kuba kulwayi ntusekamu naye gakuberako ebintu binnyo omusumba aberako omusumba Rozanse Bujingo n'enjiri kuliko kigambo kya Katonda kuliko lunch hour Sunday service kuliko program bagita G256 mwana wa Dora Jimmy kawala Katonda camp nyewe katineka afuna obuyunge naku nokagala kunenkana tulina omwana akola sports bamuta omuto mwana mulungi nnyo omuto avambale yo naye manyife tukwatagana Uganda nyuma tukwatagana njagala bagamba kigambo kintu oyagale networking social capital towala na muntu muganda wange